nsonga ofaanana otya kaakano. Goal does not matter what you look like right now. Si nsonga oli otya baabitwala kati oli mu mbeera efaanana etya ekivume weekiri. No matter they took everything and the curse is existing. Tulina okubeera n'amagezi, ekyo kye kisooka. We have to be with wisdom. That is kubanga the first emikwano one. gye tutambuliramu For the friends that we move through, oluusi girina ebigendererwa. sometimes they have their Kati oli determination. akuwadde ssente olwalira kuwadde enkya tomanyi kiki lwakyakuwa. Someone gives you money today, the following day you don't know olwokuba why he kuwadde gives you. ssente omuyise mukwano gwo. Because he has given you the money, now you call that kumba person agenda a friend. kusaddaaka. Yet he's going to sacrifice you. mwali mukirabyeko ekyo. Have you ever seen such? oli ne bamusendasenda musajja mulungi. Someone is tempted that he is a handsome man. bw'agendayo olw'enkya If he goes to awulira the nga tomorrow, bamwesize kubanga yamuweeza he obwereere. sees his faithful cause, he gets kumba agenda the muteekako money for ekikumi. free, yet he's going to pull that curse. kati weegendereze bana amagezi. So be careful and you have gamba no. munnakundi gwe bana amagezi. Tell your neighbor, have wisdom. naye yesu bw'ayingirawo But when Jesus si intervenes, nsonga ekikume weekiri. no matter the curse exists, nsomerako yokaana 10 mukyala wa mukama akuwa omukisa. may God bless you, the woman of God. John chapter 11, ole 17 17. tugenda kusabako. We are going to pray. bayibuli egambye ati wano waliwo omwami yali afudde. There was a man who had died here, and he was even stinking. soma tugende. Yokaana 11:17. Awo Yesu bwe yatuuka n'asanga nga yakamala ennaku 45, naye Besaniya yali kumpi ne Yerusaalemi nga sitadiyo 15. Abayudaaya bangi baali bazze eri Maliza ne Maliyamu okubakubagiza olwa mwannyinaabwe. Awo Maliza bwe yawulira nga Yesu ajja n'agenda okumusisinkana, naye Maliyamu n'asigala mu nju. Awo Maliza n'agamba Yesu nti, Mukama wange, singa wali wano mwannyinaze teyandifudde, era kaakano manyi nga byonna by'onosaba Katonda anaabikuwa. Yesu n'amugamba nti mwannyoko ajja kuzuukira. Maliza n'amugamba nti manyi nti alizuukirira ku kuzuukira kw'olunaku olw'enkomerero. Yesu n'amugamba nti nze kuzuukira n'obulamu, akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu. kale kugira Yesu engaleza. ono tamanyi ebintu byali byonoonese. Things had gone astray. n'atuuka n'okuwunyirira eyali agamba nti She amwagala. reached thinking towards that person. labayo bano tusomye omusajja omu bamuyita Laazalo yali afudde. We've read about the man called Lazarus. He had ng'ali died. mu ntaana ennaku 4 He was n'okuwunyaawunya. in the tomb for like 4 days and simanyi was bulamu thinking. bw'olimu owunyirira I benkanawa. don't know the life you're in, the way you eriyo speak. abakudduka olw'embeera gy'olimu ng'ewunya. There are people who run away from you because buli you're alowooza speaking in a ogenda situation. kumusaba. Some people see you and buli they say you're going to bed. alowooza ogenda mufuukira Some ekizibu. people see you as if you're going to become a burden atandika to them. okwebalama. They start disappearing from si you. nsonga. It does not naye matter. yesu wano bwe yajja But when Jesus came, agamba nti nze kuzuukira he n'abulamu. said, I'm the resurrection and gamba life. muno nti ebyafa byonna bigenda Tell kuzuukira. never that all the things that he died will kubanga ali resurrect. mu yesu. For he is in Jesus. ekitiibwa ekyakufaako kigenda kudda. The honor that went out of you is going to yesu come bwe back. yajja ng'oli afudde ennaku 4. When Jesus came when the other had died for 4 si days, nsonga baali it bamwerabidde. does not matter they had si forgotten nsonga him. tebakumanyi mu It famire does yo. not matter they don't know in your si family. nsonga bakugobye mu bibuga It does not n'ebibuga. matter they've chased you out of the si city. It nsonga mwami wa akwegaana. does not matter what your akuleseeko husband n'agenda ayenda. has gone and then si committed nsonga adultery. mukyala wa It akwegaana. does not matter your wife has yesu changed bw'ayingirawo when Jesus entered, byonna bizibwa bujja. everything can be renewed. ebibadde biwunya byonna bikomawo Everything that is things will come back. kubanga ye ye kuzuukira. For he is the resurrection ate ye bulamu. and he is the life. ye ye kuzuukira. He is the resurrection ate ye bulamu. and he is the life. oli mu maaso ga mukama. You're before the Lord. ensonga yo gyogere eri yesu. Take your reason to God. amugambye nti bw'onokkiriza Say if you believe, agenda kuba mulamu. it's going to be life. bw'onokkiriza If you believe, obulamu bwo bugenda kuzibwa your bujja. life shall be renewed. bw'onokkiriza If you believe, ekitiibwa kyo kigenda kudda your bujja. glory shall be renewed. kubanga nze For kuzuukira. I am resurrection. tewali osuubira luli What you church, what you nga bibadde that byagenda had gone, bibadde byafa they had died. olw'okuba nzize Because of God, bw'onokkiriza if you believe, bigenda kukomawo. they shall come back.
back. The one who disappointed you, do you believe is to come back? For I am resurrection. No matter they forgot, no matter they forgot you, no matter they are thinking, no matter they have troubles, but if he comes, everything is renewed. That cars may come away. Lazarus who was thinking, they could not want to reach him. When Jesus came, they believed Lazarus went out of the tomb. For Jesus is the resurrection. Whoever in this place who believes Jesus, clap and say, my things are going to be resurrected. People that don't know the resurrection today.